Ngenza wa RCC mukulu Bamwiine nsookedde ku nsonga eyo dokita gy'avudde nayo mu ddiiro. Mwami Kasaija talina ssente zigenda kuyamba masomero ga bwannannyini. Abaana abo bali mu millions baana ba ggwanga. Pulaani yaabwe eri gavumenti olowooza eri ki? Muyina government schools mwe mugenda okwaccommodating abaana bonna babadde mu private bwe zinaatundibwa? Nze n'okusooka mbadde ndowooza ntiwanirabidde nti ndi mu studio. Olya budde naye mbadde ndowooza nti kandowooze nti nabadde ndowooza nti wayerabidde nti nange naze nedda gavumenti eteeka kuwuliriza oddamu byebabuuliza concern olowooza what's the future government ekyomukisa omubi nze simanyi kulimba olinga Kasaija n'ensonga bwenjiraba bunjogera mu covid muno naali mukono kati ndi Masaka amazima matuufu in fact bana b'ebyobulamu bakoyininga ekigambo bakiyita new normal the new normal embeera si ya bulijjo naye gituteekwa kuwangaalizamu ku lw'ekirwadde so bitwogerako byonna si biteeketeeke nti byandibadde. I can give an example. Omukulu ayogedde ku kyalo mufate ku luzungu bakiyita catch 22 situation bino ebyomuggalo kubanga oyogedde bulola kati kamugereganye nange nze wenkoledde wonna nze byagamba noono tebiriiyo kyovulaba yakubanga kasimu gamba noogo kyovulaba bwetugamba nti bulubanga batugamba nti emmotoka za private tezibeera mu tawuni tezijja kubaamu. Emmotoka y'omusawo webanga yandibadde ku ddwaliro neyesanga mu tawuni enamba bajja kugijjawo. Alindako RCC omusawo bw'aba bakyabakuza ng'ajja mu ddwaliro e Masaka emmotoka y'ebukaboosi. Nze nkubuulira operations ziriwo ezaaliwo mu biseera ebyo. Emmotoka zijja ne zipaakinga mu tawuni the whole day. Jam neekwata. I said no. Private vehicles are supposed to be parked in their homes. Emmotoka ez'abasawo zigenda ku malwaliro gisande kubanga zikolera. Era tuwala emmotoka y'omusawo n'omu gye baakwata oba gye batemako enamba ng'agenda ku mulimu oba ng'ali ku mulimu. N'ezo zaabeeranga ng'ez'abasawo nga ziri mu tawuni zaali ziteekwa kukwatibwa. Because the problem is abuse. Ye challenge. Omusajja yajja nga nangamba nti batwala muntu mu ddwaliro Mulago. Emmotoka bagikwatira Lwengo ng'erimu abantu 6. Endala bagikwatira wano Mpambire. I said arrest kubanga nze emmotoka omusajja yatugambye yazze n'ebbaluwa nti alina omulwadde amutwala mu ddwaliro wa Mulago. Kati eti Mpambire yaawo. So kizibu ky'Abannayuganda. They are not honest. Abasinga obungi. Dr. Baiga was in my yari. I can tell you, surveillance officers abafe transport bagina. Twatandikira kintu ky'omuggalo. Twali tutebali batestingira Mulago kuwoka. Ati ne budi baraditi woka. Ne katwina ekyuma ekya PCR katwina centers 10 mu tawuni. Mr. Bamwiine saagala oyogerere Masaka Dr. Baiga ekifaananyi kyakuwadde. No naye yajja waffe. Yes naye akuwadde ekifaananyi kinene. Naliko Masaka naliko mukono kati ndi Masaka. I'm giving you my own scenarios. Kituufu nti buli kimu tikiriiwo. Naye at least there are some critical things that have been put in place. Ebitaaliwo. Now ani akulira task force ya COVID for instance. Yes, kubanga mbyogeddeko. Okay. Nze wano kujja kulaba kabalati. I must explain. RDC is the chairperson of the task force. The secretary and the technical person to the task force is the DHO. So they are in the PS. Yeah, PS wa task force yonna. Era at one direction. Abala tuli members tutese, but technically DHO at one direction. Era at one status report. N'otugenda kumanya bameka
abalwadde balemeka abawonye is the DHO kati nuwe era yatugamba nti kati ututuuse twetaaga eno measure. So it is not true that the non-technical people are the one heading. Actually, Jukera President yagamba that the commander of the task force is the DHO. Chubanze emoroka kati ng'emoroka ez'ebitongole ebirala kisoboka mu COVID ntojja kusanga emoroka ya health, I mean ya education oba ya ekitongole kirala eya kaawo for instance oyogedde bulungi nti nkaawo ya agiina ne DHO talina bwatambula. I did it na mukono. I have been doing it now in Masaka. Ini yange yenyini tebasobola gamba nti 7 team ene gyeraga tena ntambula nenga RCC nga bakukabye nnyo Masaka ne tujja ku mawulire ne bakuloopa ne wa minisita abatwala ne mpulya ng'agamba nti tulina akakiiko akakwasisa empisa Fred Bamwiine tugenda muyita ani yakyogera minisita akutwala Babalanda yakyogeredde oli musajja mukulu oli the member of parliament. You quote people rightly. What did she when say? Did Babalanda say anything? Please. What I'm trying to say, Fred, maybe tewali ku radio. No. I know what I'm saying. Because at least you are talking about me. Because bamusa ku mawulire nga bakuloopa. Please. Honorable Babalanda has never said anything. If you have a bite, okay, never. That's not the issue. No, the issue I'm trying to bring out. The issue the ensonge kulese kwanga tuogera COVID. My difference enjawulo yange gunde Maiga can tell you. Nze custom ministry ne president but want to bimutekwa kukola. My responsibility is to kuita task force yafe. Ntubiteeka mu nkola. So ntubiteeka mu nkola. It is true nti bino bituwogerako bitaataganya abantu, bitaataganya bulamu. Kati ebyo okubiteekesa mu nkola, it's not like eating chapati. No, you are telling somebody not to visit his relative. You are telling somebody not to go to the market. Bitaataganya. Yes, kubanga omanyi bakuwulira ennyo abaaliwo mu biseera biri waliwo omusajja Sokolo agenda ninga nti kati Bamwiine bagenda kumuwulira nga Sokolo. Nze ayampa obuvunaanyizibwa kyantuma nkimanyi and I report to him. Nze simanyi so I don't know, simanyi kwebaka ku mulimu ngono bwakyogedde. The assignment wojimpa njikola. I'm very happy. Ndu week sesa twezasooka twafirwanga abantu 15 bulunaku. As we speak, we spend a week without losing a person. Twari tuina abantu 12 bulunaku. Abajanga abalwadde nga bemulugunya nibasanga nga bali confirmed with COVID. As we speak, tumale naku olunaku tulina basatu bana. So to me, kwegama enkola yo eyambye. Oyinza kubanga ng'onyigidde natirisa abantu tebakyafa tebakyalwala nga baali nawagiganye nabadinyala kuwa nange n'ogamba he's my friend namwe nkuinformation nagigana katono nnyo kano ku bya ssente zino nga waliwo kyekanzima nyinza okukerabira minisita bwe yagee tewaliwo ssente zakugamba batono maybe kankiyingiriza wano kyekiri eggulu amasomero gano tewali ssente zigenda ganunula ne ssente ezikola ebintu ebimu teziriiwo. Naye tuwulira abagenda eggulu buli kiseera abayimbi babawa billions and billions nti babadde tebayimba, naye abasomesa b'amasomero aga private tewaliwo ssente ziyinza kubayamba. Maybe nze nebuuza ki ekiri eggulu waliwo kagavumenti akenjawulo, waliwo gavumenti entono ey'enjawulo eri eggulu. Ogenda okulya tugenze eggulu bagenze eggulu precisely genocide gyatudde ki department ki ya government as far as I'm concerned. Genocide Manchi is the operational commander for wealth creation. So
simanyi tewali ministry eriguru, but I know he's the commander. Whether creation yekomawa. And gender labor and social development. Ekyomukisa omulungi tulina mukulu member wa parliament mudakiika tawera Dr. Bayiga mu parliament kakowe ogende ngomanyi mwatonda yakatongola akalala kali eggulu nga ka government katono kasolovinga ebiganye wala olwaleero ngenda kukiwandiikako era nja kukitwala mu parliament kitegeeza nti General Sale waliwo ministries zeyezza naye nga accountability egenda wuwe tegenda mu government. Okay. Minister ya gender labor and social development, youth sports and culture, ezo zonna ndoza ziri vested mu yengo omuntu nti bateekwa okugenda ne banjala engalo n'abateekamu naye nga baakauntingira ye so si government ya wakati as far as I'm concerned. Okay. But the ministry gundi mwami kadu kyoyogera kiringa amakanga bugabagaranye abeno nibafumba enkoko bali nibafumba ebijanjalo niba no bachibo bali enkoko wadde waliwo covid other ministries apart from kujja kwesente zibabatemyeko other ministries are doing their activities kujja ko bagambe wadde tuine kirwadde katugende supporting this ministry. But other ministries are also continuing to do their work. Now, nkugambye nti gulu sigimanyi. Okay. Ekyo nkikugambye. Eyo tuvudde. Yagambye lumbu yetamuwuliranga naye gulu tagimanyi. Ndola birabe biri eggulu bakuwadde kati abo bolaba lastly ekyasimbye baba wadde billion nga 9 n'ebisobamu emabegako eri wali ye General ali mu saati etunulanga ey'amagye oba ya poliisi oba y'amagye kuba waliwo poliisi eyambala etyo ali mu saati oyo General abo bayimbi be bamwetoolodde abamu n'abamu ndaba kusaasira amayinja akyaliyo mwe bali baabo kati abo baba wadde 9 billion emabega wali baba wa 6 billion wali olwe basooka simaza ali 3.5 naye teriza abasomesa maliri ebyo tobimanye ebyeggulu naye mukulu Bamwiine ebyeggulu naye kintakanyize ne mwami Bayiga ninga omusawo butanyonyola ensi kubanga nebitwogera amasomero kugalawo buli kimu there is a problem obviously nze nandisabye buli muntu yenna kuleeta magezi ekyatuyingiza mu mugalo guno tukivaamu tutya ntudde mu mbeera yaffe ya bulijjo. I think that's where the problem is. Now bwewaba nga waliwo ayakwatiza bubi bebamukwasa kati for instance nga bundi nkyajja okuteekesa ebiragiro bino mu nkole Masaka bwembanga nabikwasiza bubi I have my supervisors, they will investigate it. Nabakuru bano babadde batunoonyerezaako equally ministries oba ministry y'obulamu bwebanga wali ebyo bagikwasa obuvunaanyizibwa okutuukiriza naye tekikola. That's why these people are there. Actually accountability committees are headed by opposition MPs. Yes, sikunyonyola kwokka bwebanga tebyatambula bulungi held accountable. So nze ku lwange nze ndowooza buli omu agende ku doketi ye naye kikuyamba abantu baffe okubagakasa nti ekirwadde weekiri tikinafuna ddagala, but how do we get out? I agree with Dr. Bayiga. I think what we have seen from other countries, the best way forward is immunization. Yes. Vaccination, abantu baba vaccinating tusobole kugenda kutambula mu maaso. Because I think research has shown nti abantu batono nnyo babadde bagemeddwa ne bagenda mu critical situations batono nnyo. Naye abasinga obungi abadde bagemeddwa doses ebbiri they have managed to get out. Now mukukola bino wali nakiyise catch 20 mu Uganda bakiyita catch 20 constitution catch 22 kakunizo kati waffe waliyo omusajja bamugamba yagenda nagula ennyama nagireetera mukyala we namugamba ennyama eno togisala togyokya togifumba naye nsanga eyidde. That's the challenge we have. Nyama yino togyokya togifumba naye nsanga eyidde. Kati kye kizibu kituyina parliament etuwa ne ministry ne president
ab'ebyokwerinda ba chairperson ba COVID task force mugende mutekise bino biragiro mu nkola. Dr. Bayiga tusimusubira Masaka emmotoka etere mu essential vehicles batubadde tunonye emmotoka ezireeta omujuzo mu kibuga ya Dr. Bayiga tugisanze ntugiteme namba otema otye namba ya mbaka parliament namba ugigana otakutambula rumufuko rutaro. He has mentioned the rider which is I have liked a char seats kwa boda we sat as a task force no banabana ba boda of course nabo banonye kyokulya naye kubanga mukwatidde mu kikolwa muwe receipt muwe ticket mwazirina bazina kweganga mbakuba fine express penalty mwana nagenda nasasula mu banka naleta receipt ye nibamuwa pikina akola linda kara sise eyo yali bayiro ye Masaka weri president yagireeta nga measure yagireta yagireta yateekawo omuwendo gwenkanaki. No, they were using the traffic ones. Nze kyemmanyi tewaliwo yafuna receipt nenga basa no wafe atenga zibasasula tezifaanagana sinzira kibakusanzeemu anti kati mukulu yalagira bulagizi no waliwo traffic penalties. So I agree with you. Kwata piki y'omwana ne bagitwala ku poliisi nti okugijja ateekwa kusasula nga tasasudde mu banka. I think that person should be held accountable. Traffic Offences Act terimu ezo penalty. Obudde bungoba njagala okutuuka ku nsonga muleke RCC amaleyo ŋŋendeko njagala kukoonako ku nsonga y'ettaka lya mayo. To me nze nga ali omu ku abo abavunaanyizibwa ate Mbayiga yeekubye ndoowo aliwo twali ku show oba yali wano kubanga nali noono ne batugamba nti amasomero gasinga obungi mu Uganda gana g'amaanyi gwananyini ng'abantu ba gavumenti ate kati mpulidde wano Dr. Bayiga nti amasomero ago bano bateeka kasajja boogera kubanga bo sigaabwe. That's why they can speak. Foot and mouth disease. Yes, I can. In fact, government you get it. The whole of Ankole has been under quarantine for the last 2 years. FMD. How come that you have not done that in contingent? FMD politics completely. So to me, my view, ntumanyi weekiri tuteekwa kutuula tuteeke emitwe gyaffe wansi. What did we do? Bagana bana bantu wadde ntera kukyogera nze wadde ayina eddwaliro ly'obwananyini wadde ayina essomero ly'obwananyini naye abantu baakolako si ba bwananyini bantu ba Uganda. They are actually doing a government job, supporting government to do its work. Kubanga bwanda badde buvunaanyizibwa gavumenti okusomesa buli omu. So this person providing initiative, government yakimanya ntesobola kufuna obusobozi obwo nekkiriza abantu bakole those kind of services. So when there is this kind of crisis, kiba kikulu okudde emabega ndoga bana abantu tubayambye. RCC that's last thing. Kati ng'ekintu kya pickups wadde kirungi governments buli emu kukola ekyayo department ya government okukola ekyayo. It is not proper nga DHO wange taina mostly surveillance teams nga tizina ntambula nti pick up bazisibidde wano kubanga URA yeetaaga ki. No, the government is here. It's an emergency. The government should order for a waiver or make an arrangement how ministry will pay, but nemoroka zigende zitaasa abantu zikole ekyo kyezaali. That's beautiful. Ku nsonga eyo nja kusaba